Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba gwe atannaba gyegatteko enyiga kalwedi ako kolaba osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Ekirala likinga video enkugambe tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti ye YouTube channel yaffe. Kati olunaku olwaleero njagadde twogeremu abaana abawala, njagala twogeremukko naddala mu abaana abawala. Okusookera ddala kye mbasaba mu abaana abawala, mbasaba mubeere bakujjukujju. Obukujjukujju bwe buliwo obwo, kyentegeeza mufube okulaba nga abasajja tebakola ki, tebabamanyiira. Kwegga mufube okulaba nga abasajja bano tebadda bamanyiira kubalinnyako. Ebiseera ebisinga babalinnyako naye nga babalinnyirako mu nsobi. Kati n'olwekyo mubeere bakujjukujju. Ebiseera ebisinga mmwe mwereetera obuzibu. Nabagamba nti omusajja wajja mu maaso g'okukwana, beera siriyasi ng'omukkiriza. Okitegeera, beera siriyasi ng'omukkiriza kuba omusajja oyo wakukwana yaba yeetaaga kulaba engeri gy'ofaanana. Wamala okulaba engeri gy'ofaanana kiba kyangu okutta aye n'anoonya omulala. Kati n'olwekyo beera siriyasi, omusajja wajja mu maaso go, muwe time, weewe time gwe kennyini omukyala, weewe time omusajja oyo osobole omwetegereza, ate muneetegereza entuufu etali ya kiyaayi. Ekigambo ekyo mukikozesa nnyo abaana abawala nti kansooke nkwetegereze, n'ate n'ogaana omwetegereza. Kati n'olwekyo kyenkusaba, nsaba okozesa ekigambo ekyo mu butuufu bwakyo, kijja kuba kibayamba. Abaana abawala mubonaabona nnyo, abasajja babamanyiira nnyo. Kyenkana nze buli kanaku nfunayo ajja ku WhatsApp nga atottola buzibu omusajja bwamutuusizzaako. N'osanga oli n'agamba nti nze bba wange nali namwemalirayo n'ate namusanze n'omukazi mu buliri. N'owulira kugamba nasanze siripa ku mulyango, onenkonkona n'agaana okuggulawo. Ebintu ntuwe bityo. Bw'oba oyagala okubyewala olina kubeera mwegendereza, ate olina kubeera mugezi. Ng'omusajja oyo azze mu maaso go totunuulira, nakugamba omusajja waba azze mu totunuulira ssente zino z'alina. Okitegeera, kuba ebiseera ebisingamu abakyala babaziba amaaso ne ssente n'obuntuntu obwo butalina makulu. Olina kutunuulira mu maaso gy'olaga, onaabeerawo otya. Omusajja wajja mu maaso g'okukwana, totunuulira wano kumpi, tunuulira eby'omu maaso. Omanye nti emyaka 15 n'abeera naawe nga tukyayagalana, emyaka 2 tunaabeera ffenna. Ekyo ky'olina okutunuulira, n'omanya nti emyaka egyo nkoze ntya omusajja ono okumuteekamu ekyo tubeere nga twagalana paka mirembe gyonna. Naye obuzibu bwe mulina abaana abawala, era kino kyo mulina okkimanya mmwe mukyereetera, mugaane mukkiriza omusajja n'akwagala, akukwana n'okkiriza, amangu nnyo dakiika emu n'akwebakako. Omusajja waakwebakako, omanyi bo abasajja obuzibu bwe balina, yakupima n'amanya nti ono ansumbuye kyenkana ki, ono ng'abadde mwangu. Babyogera ebyo, kyo nkikubulira nze ndi musajja, ono tansumbuyeemu wadde. Mu butuufu kyandibadde kirungi omusajja n'akyalako ewammwe nga tannaba wadde nakwebakako, n'asooka n'akyalako ewaka wammwe. Ekyo kijja kuba kirungi nnyo, kigenda kukuweesa ekitiibwa nnyo n'amaanyi. Omusajja oyo tajja kumanyiira. Ate n'ekirala, abakyala kizibu kye mulina, ate nga kizibu ky'amaanyi, ate nga weekiri. Bannange musuuliridde ebintu by'okugenda mu basenga bammwe. Basenga oba be bataliiyo oba kiki, naye ekintu ekyo mukisuuliridde nnyo n'amaanyi. Abaana abawala mukyetaaga mugendeko mu basenga bammwe, n'omalayo emyezi 3 wasengaawo, kwegamba abeere ng'akulambika, akubulirire, kwegamba akuteekeko ebyo by'otalina, bye weetaaga, akubulire buli kimu. Ogenda mu bufumbo ng'ojjudde bulungi, naye mugenda mu bufumbo nga temujjudde. Mugenda ebimu temubimanyi, temubirina,
kwegamba ng'oli awo nga bwe nkugambye nti omusajja ono waba akukwana ye kasamala okwebakako kiba kiwedde aba amaze okukulaba engeri gye wakulamu okitegeera ye aba amaze okukulaba nti anti gwa kyoba olaba nti babapiika ebintu babasaba ebintu buli kaseera abasajja n'agamba kyalira ensiko buli kaseera n'akikuyimbirira okitegeera byebyo byebizibu ebyo mufuba okulaba nga mukyalako mu basenga bammwe omwana omuwala waba agenda mu bufumbo ateekeddwa okgendako wa sengaawe n'amufaako n'amukolako kwegamba agenda okugenda mu bufumbo ng'ajjudde bulungi nnyo ng'omusajja talina nakyemu kyajja kwekwasa okitegeera afazaali agenda anoonye abakazi abalala naye anoonye akufaanana abule ekyo kisoboka bulungi nnyo asobola okugenda okwenda naye nga buli gwatuukako ng'alaba kyalina naawe ky'olina naye buli wagenda ku mukazi oli ebbali n'amusangako ekintu gwe nga tokirina ekyo kiba kibi amanya mukazi wange alina by'atalina kyoba olaba nti babasaba ebintu ebyo bagenda ne beenda abasajja bagenda ne beenda n'asanga omukazi ng'alina kyalina nga gwe tokirina najja n'akugamba nti munnange lwaki tokyalira nsiko okitegeera olw'ensonga nti alina gwe yayagadde n'abimulabako kyoba olaba nga ajja kujja gwakikupiike okiteekeko naawe okitegeera kati n'olwekyo mubeere bakujjukujju mukozese nnyo basenga bammwe bajja bayamba kuba mmwe muleme tosobola kukweteekako kintu gwe mulemererwa era kyoba olaba nti muli mangi mugamba nti maze ebbanga ddene nga mbikolako byagaana maze ebbanga ddene nga nkyalira ensiko yagaana okitegeera kati bwe buzibu bubeera bwebwo naye bw'ofuna tayimu n'omanya nti ngenze kukyalako wa senga wabeera ajja kukubuulirira bulungi nnyo ajja kukulambika omusajja omukwata otya mulina kubeera mutya mu bufumbo mulina kweyisa mutya biki by'olina okuba nabyo kwegamba akubuulire buli kimu akikubuulire n'olwekyo mu abaana abawala kye mbasaba oba olina sengaawo kyenkusaba senga oyo omukozese nnyo 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 ojja kuwona abasawo okubba nga bakulimbalimba titukuwadde eddagala lino naye nga terikola ebiseera ebisinga kizibu kyekivaamu so onaafuna okulambikibwa okulungi buli kimu kijja kwanguyira nga bwe nabagamba nti ebiseera ebisinga ebyo nga wonaagamba nti ndi mukalu siina biki siina bwagazi ebyo tolina kubinywera ddagala olina bwetereeza n'omuntu wo obeera ojja kuddawo bulungi nnyo ekyo nkikubuulira ebyo simanyi busiina bwagazi nali mbulina naye kati bwabula awo n'onaanywa eddagala okulimalayo togenda kukyuka ojja kusigala nga bw'oli olw'ensonga nti ekintu ekyo si kya ddagala just gwe n'omwami wo obuzibu bubeerawo makkati kyekyokka ekyo nkikubuulira ekyo nkibabuulira mu abaana abawala abasinga okunoonya eddagala ly'obwagazi ng'owooza nali mbulina naye kati bwagenda kyekyo kyekizibu ekyo kibeera ku ggwe na mwami wo kyekyokka kyesi obeera weetaaga kansoling kukubuulirira wamu n'omwami kati n'olwekyo kye mbasaba abaana abawala mugezeeko okunoonya basenga bammwe bagezeeko balambika kwegamba okugenda mu bufumbo ng'ojjudde bulungi omukyalo okugenda mu bufumbo kino nkibabuulira oteekeddwa okubeera ng'ojjudde bulungi nnyo ng'ojjudde bulungi kweganga buli kimu okirina ate nga buli kigambo ogenze nakyo mu mutwe gwo engeri gy'ogenda okukwatamu omwami omutandika otya bikiwega buli kimu ng'okirina enneeyisa empisa buli kimu olina okugenda mu bufumbo ng'okifunye si kugenda bugenzi wano mu Buganda oteekeddwa okugenda mu bufumbo ng'ojjudde bulungi nnyo ekityo bwe kiri abaana abawala mubonaabona abaana abawala mufuna abasajja ne babazaalamu ne babasuula awo muweebuuza nti kiki okugaa oluli noyeebuuza nti oba nina bisiraani oba kiki naye nga si bwe kiri kiva ku ggwe engeri gye mubadde mweyisaamu olina okubeera siriyasi ng'ofunye omusajja kuba abasajja si bangu ekyo nkibabuulira mulina obbeegendereza manya nti nfunye omusajja ntuuse njagala musajja wakubeera naye ate oba omufunye si bino nti byakweyagalako kiggwe funira ddala omusajja ali siriyasi omwetegereze bulungi nnyo buli kimu akituukirize kwegamba nawe agenda okujjula nga nawe oyidde bulungi okitegeera
nsaba mmwe abaana abawala ng'omanyi nti nali bufumbo bwagaana musajja yankola bw'ati, nina omwana nina abaana naye musajja yadduka abaana nze mbalabira. Kuba kimanyi mwe abaana abawala mwe mwerabirira abaana bammwe, era nze nkyebuuza nnyo ekintu ekyo. Abaana abawala be beerabirira abaana baabwe. Osanga omwana omuwala ng'alina omwana mu kyalo amulabirira asoma, alina omwana eyo gy'ali ng'omwana yamufaako buli kimu. Kati abo abaana abawala be basinga obungi. Nandyagadde nnyo mmwe abali mu mbeera bw'etyo mubuulire ku baana abatannaba kyefunako ekyo, okitegeera. Kye mbasaba, njagala nnyo mu abaana abawala abayise mu mbeera bw'etyo ey'abasajja okubatulugunya okubabonyaabonya, abasajja obbayisaamu amaaso, kwegamba ng'abasajja babayisaamu amaaso n'osalawo n'oweeyiyiza, n'osalawo n'ogenda n'oweekolera ssente zo olw'ensonga ezimu oba ezitali ndala. Kati n'olwekyo nsaba nnyo mu abaana abawala, osobola okuba ng'olina sitoola eyo nga nnungi ng'enyuma okuwulirako ne bagiwulirako bawala banno, kwegamba ne bafuna ekyokuyiga mu ngeri omusajja gye yakuyisaamu, engeri gy'oyiseemu n'abaana bo. Osobola okulikoodinga kasitooleko n'okampereza ku WhatsApp. Nkimanyi nti gye muli abaana abawala ng'omanyi nti eby'abasajja byakutama, naye ensonga ki? Kubeera nti omusajja yakukolerako ebitategeerekeka, yakusuulawo, yakulekera abaana g'obalabirira, ebyo weebityo. Oba ng'obadde olina sitoleyo nga nnungi ng'enyuma okuwulirako ne muwala munna agiwulireko ayige. Omanyi kirungi n'oyigira ku nsobi y'omuntu omulala gy'alina, kiba kirungi n'ogiyigirako aye naawe n'otagwa mu buzibu obwo. Kati kye nsaba gwe wena omwana omuwala, oba omanyi nti olina sitoole esaana okuwulira, oba omanyi nti olina sitoole esaana okuwulira munno agiwulireko, kwegamba ayigire mu sitoole eyo amanye obuzibu abasajja bwe balina. Kyenkusaba osobola ogirikoodinga, just ogenda mu ssimu yo, essimu erinamu ekigambo sound recorder oba recorder oba recording, mwekiri mu ssimu omwo nnyini. Osobola ogirikoodinga bulungi nnyo. Kyokola ofuna owantu nga tewali bireekaana, tewali music yenna ali mabega, osobola okwegalira mu kisenge oba n'odda owantu nga walungi n'olikoodinga sitoole yo bulungi nnyo. Gwe gimpeereze sitoole yo, gimpeereze ku WhatsApp, ngenda kuba ngikolako bulungi nnyo, ngiteekeyo ku YouTube kuno, banno bagiwulire, banno bagiwulirize, bamanye obuzibu obwo obuli mu basajja ababasuulira abaana. Oyinza okuba nga wali mufumbo ne bigaana naye ng'olina ensonga eyakuggyayo. Kirungi oba osazeewo ng'osobola oggita, osobola ogyogera mpolampola n'ogimpeereza ku WhatsApp, nze nja kuba ngiteekayo ku YouTube, banno nabo bagiwulire. Kakati WhatsApp nnamba yange kw'osobola okusindika sound eyo oba sitoole yo eri 077873401. Yeeyo WhatsApp nnamba yange, gisindikeko sitoole yo, tewali buzibu. Nja gitereza bulungi nnyo, ngiteekeyo ku YouTube ne banno bagiwulirize bayige, kwegamba bamanye obuzibu obuli mu ekyo kye mbadde mbabuulira. Kye nsaba abaana abawala, njagala mubeere abakujjukujju, kwegamba mubeere nga temumanyiirwa, buli kimu mubeere nga mukimanyi. Kati waliwo gwe njogedde naye ku makya olwaleero ng'alina obuzibu obwo nti omusajja tamutegeera, yakyuka, yamusanga n'abakazi balala. Ekyo nakibagamba, teri musajja atali mwenzi, teri musajja atali mwenzi. Ekyo nkibabuulira lwakuba abasajja abalungi bakweka tebalaga. Basajja abalungi bakweka tebalaga, ekyo kye mulina okumanya. Naye n'olwekyo nkusaba ggwe, ky'olaba nti nkusaba, kola kasitooleko nga kampimpi okampeereze embeera gy'oyiseemu mu bye mbadde njogerako. Tewali buzibu, nja kuba nkatereeza bulungi nnyo, nkateekeyo ku YouTube ne banno bakawulireko. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo,
Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.